Nkubuza ko gwena omulabi omulungi ali mukulaba video eno nengamba bebale nnyo bebali eddala okuba ng'onyumya buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Amanya gange bampita Kaliro boy, bampita Brian Wako, musoga wammwe, mukoddomi wammwe, mulamu wammwe, bammwe, muganda mmwe, mukwano gwammwe. Olunaku olwaleero wano baleeta ekigenda mu maaso mu entertainment industry mu ggwanga Uganda, bwe tunula ekigenda mu maaso mu lo, everywhere is trending. Twitter, Facebook, Instagram, and name them. Buli wamu bali mukwogera ku kintu kimu, alien skin Pallaso alien skin. Oluvanyuma okuba nti no alien skin olunaku olw'eggulo we bwazibidde yabadde aganye okulinya ennyonyi ne muyimbi munamaanyi kuddanga Pallaso. Ensonga alien skin agamba nti no Pallaso olaba mukubira Uganda ewali obuwagizi bwe wamu ne babbawusa abo abasobola omuyambako mu ngeri emu oba endala. Ate bw'anaalinya ennyonyi n'agenda yekka e London bamukuta amukuba ebikonde kumuyuzaamu maaso. So n'olw'ensonga eyo alien skin agamba tagenda linya nnyonyi, tagenda genda London mu ngeri yonna okusobola okulaba ng'ayimba ne Pallaso ku stage emu ku kivulo ekimanyikiddwa nga ekya Purple Party. Wenjogere ya ssaawa eno omutegesi w'ekivulo amanyikiddwa nga Jobs Link ali mu kibuga Kampala newankubadde ng'ekivulu kino kya Lwamukaaga ng'era abamu ku bayimbi abagenda okukiyimbako bo baatuuse dda mu kibuga London Royal Regents Hall we bagenda okuba nga bayimbira. Alien skin newankubadde omutegesi yagamba ng'ekipapula mu kirabye nti no ye ali ready okudropinga Pallaso agende ne alien skin. Alien skin agamba abamudropinze leeti era newankubadde Pallaso wakusigala ye alien skin era akakasiza n'agamba atacyagenze oba mwagala oba temwagala oba mufa oba temufa. N'agamba mwabawoza mwagala simanya abayimbire simanya ab'e London bakwesunze bamba mwagala nnyo alien skin abayimbire kale abakenderezaako olugendo mujje paka ku kisaawe Entebbe abakubirawo omuziki muddeyo wammwe naye yeddireyo ewuwe makindye. Ebyo byonna ebigambo alien skin yabyogeredde ku Radio ng'ali mukola interview ku kigambibwa okuba nti no yaganya okugenda e London okulinnya ennyonyi n'okuba ng'agwerekerwako muyimbi munne amanyikiddwa nga Pallaso mu kibuga London Manor Park Royal Regents Hall ekivulu Purple Party gye kigenda okuba nga kitambulira okubeera naddala over the weekend. So byonna byonna bigenda mu maaso tweyongera obitegeera okubimanya n'okubigoberera ng'oyita ku mutimbagano ogwa Kaliro boy.